Obudde bwakidde era bunakeera ku makya nga omusana gwakanga bwe kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga ate mu malya g'ekyemisana tusuubira nti wajja kubeerayo enkuba ey'ebiwugiro nga n'awamu mwetobesemu okubwatuka okw'eggulu. Tukwaniza ku mbeera y'obudde okuva mu kitongole eky'ebyembeera y'obudde ze Annette Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu masekkati aga Ssemazinga Africa so ng'ate era gwekubidde mu gabira ag'e Congo okudda mu bitundu byaffe awamu n'ezo empewo ezikuŋŋuuta okuva ku Sseguyanja India nga zidda mu bitundu byaffe. Ekyo kye kiviiriddeko omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu enkuba ey'ebiwugiro nga n'awamu mwetobesemu n'okubwatuka okw'eggulu. Mu biseera eby'enkya ku makya amasekkati tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ng'era mwetobesemu okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ebizinga okutuukira ddala e Sembabule. Ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ate mu buvanjuba obw'eggwanga yo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu n'obugwanjuba. Yo mu bukiikakkono obw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro nga mwetobesemu okubwatuka okw'eggulu mu ebyo ebitundu eby'omwaliiro ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ate mu biseera eby'olweggulo amasekkati tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu mu bizinga ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okutuukira ddala Sembabule n'ebbugumu ly'empewo eryagula okutuuka ku St. Grace 27 omuli ekibuga kyattu Kampala. Ebitundu ebisigadde tusuubiramu enkuba ey'ebiwugiro ng'era n'awamu mwetobesemu okubwatuka okw'eggulu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku St. Grace 29 mu buvanjuba tusuubirayo yo enkuba ey'ebiwugiro ng'era n'awamu mwetobesemu n'okubwatuka okw'eggulu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okuba wakati wa St. Grace 28 okutuukira ddala ku 31. Mu bugwanjuba obw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ng'era mwetobesemu okubwatuka okw'eggulu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okuba ku St. Grace 26 eyo Mbarara Kiruhura okutuukira ddala ku 3 e Kaseesa ateyo mu nsozi ez'e tusuubira temperature okutuuka ku St. Grace 25 mu bukiikakkono obw'eggwanga nayo tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'awamu mwetobesemu okubwatuka okw'eggulu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okuba wakati wa St. Grace 28 okutuukira ddala ku 31 mu Lira. Yo e Karamoja tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku Centigrades 32. Embeera y'obudde y'ebibuga ebimu e Bunaayira omuli Baku wasuubirwayo omusana ne temperature okutuuka ku Centigrades 31 ate mu Brussels wasuubirwayo enkuba ne temperature okutuuka ku Centigrades 19. Canberra omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku Centigrades 17. Havana wasuubirwayo enkuba nga mwetobesemuko n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku Centigrades 37. Maputo omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku Centigrades 27 ate yo mu Niamey wasuubirwayo era enkuba ey'ebiwugiro nga mwetobesemuko n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku Centigrades 33. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindiire nate enkya obudde bwe bumu weeraba.